era n'amala esooka kuntunuulira nnyo naye n'amala ga nnyabo twakebedde omusaayi gwo nga mulamu. Wawona Sirimu? Nawona Sirimu. Ebya siriyasi? Ebya siriyasi. Va mu kusaaga naawe. Wawona Sirimu? Sebo nawona Sirimu. Sirimu awona? Sirimu awonera ddala mu linnya erya Yesu. Wafuna omusajja omulala? Omulamu? Nga gwe wawona buwonyi? Basajja mbasizaamu ekitiibwa. Mwebale aleba Unique Media samike gemanya gange mbaniriza kweno channel. Mwebale ku likinga, ku sharinga, commentinga, nabagamba comments nzagala nnyo lwa nsonga azinga idingo boli yawo kubanga nkola ebintu gwe ali eyo byoyagala. Nabagamba mwe ba bossi bange lwa nsonga mwe abalaba. Wafula oguti. Ogutu n'oguti byannemu okwawula byawukanirawa naye yangamba ye wafula oguti. Yali ku kamera buli kimu kyolaba yaba akikutte. Olunaku olwaleero azze n'emboozi gye tugenda okuba nga twogera tunyumyemu yanjawulomu. Omukyala gwe nnina wano ku set yagamba yawona Sirimu. Yawona Sirimu, so tugaba tubyogeramu yamufuna atya, yamuyisa atya mu mbeera eyo, then yawona atya. So ono alina experience ezo zonna yali mulamu n'alwala then ate n'awona. So wuliriza towakanya, tera nnyo bagamba nti ky'otamanyi tokiwakanya lwa nsonga si gwe asinga okutegeera. Olumu wookoma okutegeera abamu we batandikira ate ky'otamanyi tekitegeeza nti tekiriiyo. So mutambule nange tube nga tunyumya emboozi eno. Ogamba otyama? Ndi bulungi ssebo. Oli otya ssebo? Yendi obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi ssebo. Mpozzi oluwo. Amanya? Amanya gange nze Agnes Kasagga. Ndi mukyala mufumbo. Tulina abaana 6 ne mwami Kasagga. Mbeera Kawempe. Nsumba obuweereza babuyita Miracle Altar Ministries. Ate empeereza n'obuweereza babuyita Maserinki. Maserinki tutraining aba children workers, tutraining aba church planters, tutraining abavubuka, twogera n'abafumbo nabo twogera nabo, n'abaana bennyini tubayigiriza Katonda naddala nga bakyali mu myaka emito paka nga bavubuse paka nga batuuse okufumbirwa. Okay, mbulizawo ku balabi aba Unique Media. Bannaffe abalabi abatulabira wano nsanyuse okubawuliza n'okubalaba kuba mmanyi mu ndaba. Nze Agnes Kasagga. Kale, ngenda kukozesa nnyo Agnes. Nga story wenjanjudde briefly wangambye wawona Sirimu. So njagala tuvuga olutambi tuddeyo. Bijja bitya? Bijja bwe biti. Mu mwaka ogw'E92 nali mukyala mufumbo ow'empeta. Twali bafumbo n'omwami wange. Twaweererezanga mbuweereza babuyita Trinity Ministries Kaleerwe. Kati obusumbi bwa Bishop obusumbi bwa Bishop temanyi kati Bishop kuba kati si kyabulimu. Kakati obuweereza obwo bwatandika ne Bishop Kyamuzungu kati yafa baba mumanyi. Kakati busumbi bwa Bishop Sebuliba Samuel babuyita Trinity Ministry. Ezo nalokokera. Nalokoka omwaka gw'E96 n'omwami wange oli eyasooka kubanga ono gwe nnina wakubiri naye si lwakuba nti nakola divorce. Ngena bitegeera. Esebo. Kati mu 92 nalina omwami wange by then twalina abaana 4. N'akwatibwa obulwadde bwa Sirimu. Namufuna tabulina naye bambi n'agwa mu kikeeme eky'obwenzi ng'omuntu yenna.
n'atandika okulwala, n'alwala, bw'agwa, bw'addawo, bw'addukana, bw'asesema, bw'afuutuuka, naye nga nze sinnakimanya ng'omuntu. Naye nga ye omukusooka yalina ulcers zino ezaawano. Kati kye nazigira mu Sirimu, bw'ajja mu mubiri gw'omuntu ayiikiriza ekintu ky'asanze mu mubiri omwo. Kati ye mu mubiri gwe mwasangibwamu ulcers ezaawano. Wobeera ng'olinamu ky'olina mu mubiri, Sirimu wajja atandikira yeekwekamu ekyo. Kati gwe n'ojjanjaba ekyo ng'olowooza kyekikola ki? Kaziyazze. Kati jjukira bino ebirala ebitunuma babijjanjaba ne bikola ki? Ne biwona. Naye kati akawuka kasa kamala okuyingiramu, ko kayiikiriza kino kye kasanzeemu, kati muye kasangamu ulcers ezaawano. Era mwazijjanjabanga? Ne tuzijjanjabanga. Naye nga ndaba ulcer bwe tuzijjanjaba omuntu tawona. Omuntu ayongera kukenena, omuntu ayongera kufuutuuka, kubutuka, omuntu ayongera kuddukana na kusesema n'okkenena. Ate by then Sirimu oyo yali taliiko ddagala. Ye Sirimu yajjangayo abantu ebyenda. Bw'aba mukazi ebyenda ne bivaayo, n'abaana n'avaayo. Ye Sirimu bw'aba musajja ng'obusajja abukutulako n'abuteeka wali. Sirimu w'ebiseera ebyo. Wedda. Kati nga muzibu nnyo nti inizati nti bw'otegeera nti oli mulwadde, gwe ng'entaanayo otandika ogyetegekera. Nga basima. Ate n'ekirala, Sirimu oyo ow'ebiseera ebyo taliiko nnyo bakansala ng'ab'ennaku zino. Kubanga bakansala b'ennaku zino ajja bambi n'akuzzaamu essuubi. N'akugamba oli mulwadde naye okyalinayo obulamu mu maaso. Oli mulwadde naye okyasobola okulabirira abaana bo. Oli mulwadde naye bizinesi zo kyasobola okgenda mu maaso. Projects zonna ze wali wategeka zikyasobola. Oli mulwadde naye vision y'ebirooto byo bikyasobola, okyasobolera ddala obituukiriza. Naye luli kyekyaliwo. Kati luli nga counseling gye tufuna olwadde, tandika okweteekateeka, ogenza otya. Famire yo ogirekedde ani? Abaana bo obalese otya? Okitegeera? Kati ye counseling eyaliwo mu kusooka bambi nga yamenyanga emitima gy'abantu. Lindako, Omukyala Agnes, edda we walwalanga, counseling gwe baakuwanga, si wakuzzaamu maanyi nti ojja kuba bulungi, wabula wakugamba abaana obalese otya, otegese otya amagenda go. Yes, otegese otya amagenda go. Abaana bano bona obalese oba omukyala, biki by'obalekedde oba pulanningidde ki? Kugamba mufo ky'okuzzaamu essuubi nti okyasobolera ddala okgenda mu maaso n'obulamu n'ebirooto byo ng'abakunnyika bunnyisi nti kulinga kutiisa nti gwe kati oli mu bafu. Nga ne bannaffe ate be tubeera nabo batwenyinyala. Talya naawe. Essowaani yo gy'oliriddemu tagigatta neyiyo ng'agyoza. Ebikopo by'onyweramu tabyoza na bibye. Takusemberera n'omwana we akudduka. Ne mukyala we akudduka oba omwami. Oba baganda bakagamba Sirimu edda kyalinga oba kampite nga lwangolaba ebigenge. Ng'abantu bakitwala mu ngeri ya kigenge nti oyo tasemberera. Ne basonga n'ennwe. Kubanga walwalanga n'otuuka okukola hanga, buno obugumba ne budda ku ngulu buno. Era nga baba oyita mukulu nga n'akaana akato kagamba olina omukazi mulwadde. Ye Sirimu w'ebiseera ebyo. Okay, kati omwami olaba munjanjaba ulcers naye tawona. Yongera kubeera mutono, afunye skin rash, afunye biki. Omwami ye nga tanyega. Omwami yali tanyega era abamwami baffe nga bwe mutera okukola. Mutera okusirikira. Nedda maama. Si ffenna. Abamu kakyuseemu. Abamu we batera okukola. Abamu batera okusirikira ebintu naddala nga bafunye ekizibu naye nga mukyala tewakitegeerako. Kati abamu batera okusirika. Kati ate agenda okugamba, alowooza okugamba ng'ekintu kyakoze eki kyayabise. Ate olumu aba atya, oyinza okumuleka. Oyinza okumuleka, kyo kituufu. Mu buntu tutya. Ekyokubiri n'okuswala. Kubanga jjukira kati tulina abaana, tulina baganda baffe, tulina bamama baffe, kati ate ffe keesi yaffe twali balokole. Nga tuli baweereza, omwami mukadde wa kkanisa, nze nnyimba mu kwaya.
ye esebo obirabye. Kakati bambi counseling eno tewanga bantu ssuubi ng'eyongera munyika indati nti kati naye aba yeeraba nti ku nsi takyalinako ki kati ekintu ekyo kikozza n'emmere ekulema okulya ku counseling eri gye bakuwadde kwegamba weetamwa ne weekyawa era abamu ebiseera ebyo beewanga obutwa oba n'agenda neyesuula mu nnyanja oba n'akola ekintu ekimuggyawo naye ate twebaza Mukama nti counseling y'ennaku zino yakyuka eba kuzzaamu essuubi essebo. Okay, kati mujjanjaba kakati nzijanjaba alusa ne alusa zenzijanjaba omuntu ayongera kugga kola kahanga bakayitanga kahanga ng'engoye zituulako butuuzi addukana asesema abutuka naye sa alusa ki nene ensirika naye bambi lumu yali agenze mu ddwaliro nga bamaze okumukebera bamukozeeko buli kye bamukozeeko naye nga yemabega eringa agenda naye nga sikikola ki ngera bwenkuga nti olusi bambi atya anaŋŋamba atya abaana n'abagamba atya naye era atuuka ekiseera n'ayogera kuba Sirimu alinga lubuto sooka n'olukweka wano nga lwa mwezi gumu 2 3 4 ne kasaluweze 5 akaana kano katandika okuzimba wano ne tumanya oli lubuto kati ne Sirimu wedda bwe yali ng'omukeka naye ng'otuuka ekiseera hange eno neevaayo obugumba buno ne budda kuno otambula wenna bambi nga toyina kyakwekweka akati nga amaze okujjanjaba ndoza n'akitegeera nti kati alina okwogera naye baali bava mujjanjaba najja n'aŋŋamba nti twalwala ati wagamba n'aŋŋamba twalwala kati ne mubuuza gwe naani mwalwala gwe naani oye nze naawe kubanze tutya nze nga nkimanyi sendangako va lwe nabeera naye naŋŋamba munnange nalina omuntu twakolanga naye Nairobi naye ningwa mu wenzi naye n'okufa naafa era nakati ndi mulwadde era mbadde nkimanyi ndi mulwadde naye nga nti okukola ki okugamba naye nsaba onsonyiwe n'ekirala kati nze mmanyi gwe okyaliwo olabirira abaana baffe kati meaning ye yali amaze okweteekamu ekigambo ekyokukola ki ŋŋenda akati kati lindako agenda okugamba ekyo kyagambye nti tuli balwadde twalwala bbanga ki azini bbanga ki lye mwali mumaze wano ng'olaba alwala tobitegeera naye nga ogamba newendooza ulcers ezimukola bye zimukola bbanga ki lye mwamala awo alyoka atuuka agambe finale twalwala ebbanga lwe twamala kuba nzijukira twatukuza obufumbo bwaffe mu 92 kati yaŋŋambiraawo mu 92 awo 93 omwaka mulamba kubanga twatukuza 92 kati aŋŋamba 93 nga bebi ono amaze okuzaalibwa gwe nkugambye yawona olinayo mpozi n'omwana omulala era yawona anti kati twalina abaana bana by then abasatu nga balamu naye ng'onoomu namuzaalira mu bulwadde naye nga nange sikola ki simanyi akati omwana mala omuzaala n'omuzaala ali health naye n'omwana nagenda okulaba naye kudduka n'akusesema misujja tegiwona nange ffenna olwo bya bulijjo naye kati bwe yanjatulira naye naŋŋamba n'omwana twamuzaalira mu ki bulwadde netwekebeza nekikakasibwa nti nze naye ne bebi oyo by then yalina omwaka gumu n'ekitundu nga ffenna tuli baki balwadde gyali myaka 2 ng'asirise kubawa obalamu olubuto myezi 9 then obalemu omwana mwaka mulamba kumpi n'ekitundu giba kumpi rafule emyaka 2 omusajja yali asirise naye nga simunenya ng'omuntu otya muno gw'obadde otambula naye n'omugamba otya abaana bano ogenda bannyonnyolwa tebaganda bamafamire kyaki jjukira ffe twali baweereza yali mukadde wa kanisa nga nze ndiyimba mu kwaya ate yali musajja mulungi nnyo bambi ng'abantu bamwagala kyaki emwagala yali musajja ali generasi ng'ayamba
ayamba abantu abeetaaga, siina sukulu fees, siina zanju, omwami yandese kale ng'ali generous. Kati bantu bambi bamwagala nnyo nti ne bwe yalwala basigala bakola ki? Bamwagala. Bategeera nti omuntu akola ki? Alwala. Kati bwe nakitegeera ne twekebeza nga ffenna tuli balwadde, naye ne ŋŋuma mbuuza lwaki nabo. Balina okugamba ki ekyakugumya? Ekyaŋŋumya kikino. Kati lumu bamaze omuteekateeka amaze obbiŋŋamba. Muleseewo ngenze ku kyaki, twinte kyaki gy'eggamba pasase buli gyakulembera. Kati nali ntudde mabega nga bwe ntudde naye nga eri omuwala asinza, nasanga basinza nampita nanga mukyala gwe jangu nenzija, naye nali muleseeyo awaka naye nga nange simanyi kwola oba mumusanga. Naye nga ndeka muteeseteese naye nga ŋŋambye ne mugaka ŋŋende ku kyaki ko ye tewali buzibu. Kati muwala naŋŋamba mukyala gwe jangu, nenzija mu maaso ge baali basinza. Naŋŋamba obulwadde obukutte bbaawo tebugenda kutta gwe n'omwana wo. Meaning kati ye mubagenda okuwona teyaliimu. Katonda yali amaze okkisaa kuba yagamba obulwadde obukutte bbaawo tebugenda kutta gwe n'omwana wo. Meaning nti nze n'omwana Katonda yali amaze otulizaavinga olw'okuwonyezebwa. Kati era abantu bajjanga mu kyaki nga maamini awaka nga batusabira, bambi engeri gye yali ayagala ennyo abantu. Abasaba emisana, abasaba ekiro. Naye nga bakadde b'ekkanisa bo bajja kiro kuba abasinga baali bakola, kati nga balina kujja kiro bamusabire tusabeko wamu. Kati lumu era abakadde b'ekkanisa baba bazze okusaba. Era omukadde w'ekkanisa omu n'aŋŋamba nti ndabya amalagala ag'okuwonyezebwa nga gava okuva waggulu nga gakka. Naye nga gakuse ku ggwe n'omwana wo, nti kunze n'omwana wange. Kati akakabonero si kakubiri. Bayibuli kyegamba nti obujulizi oba babiri oba basatu bukole ki? Kati ekyo kyankakasa nti ye Katonda yali amaze okusalawo akole ki? Afe wadde nga baamusabira. Meaning nti Katonda bw'aba asazeewo ekintu akola nga bw'akola ki? Bw'ayagala. Kubeera bangi abasabye ne bawona oba be basabidde tebawona. Ne ŋŋenda n'obwo. Kati n'ekirala ekyasinga okuŋŋumya bwe bujulizi bwa musumba balabye ekkubo, apooso balabye ekkubo. By then yasabiranga abantu nga bawonyezebwa. Abawonyezebwa Sirimu ngamba labako nange kuba ku lusaizi ze nazibangamu. Ebyaddala lusaizi ze zabeeranga ku ssaawa ya Queen ne ku Christian Life. Kati nga ndabira ddala nga abantu babaleeta bannaye nga ddala mutufu omulaba ali ku death point, naye bannange omusajja yasabiranga abantu ne bawona. Kati ekyo kyayimusa nnyo okukkiriza kwange. Ne ate kyasinga okunyimusa okukkiriza kwange nti musumba balabye ekkubo yasabira n'abatali balokole ne bawona. Neŋŋamba Katonda ono bw'aba asobola okuwonya abatali balokole ate nze omuki? Awo ne ŋŋuma. Ne nnyimiriranga mu byawandiikibwa. Ekyawandiikibwa ekisooka kiri mu Yeremiya 3:2-27. Kigamba nti laba nze ndi Katonda abo bonna abalina omubiri, waliwo ekigambo kyonna ekinnema. Gino emibiri gyaffe Katonda waffe agimanyi, kitegeeza buli kigikwatako oba kifaanana kitya oba kifaanana kitya tewali kisobola munema. Ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Yoweeri 3:21. Ndirongoosa omusaayi gwabwe gwe ssaalongoosa. Katonda asobola okulongoosa omusaayi ogulimu sirimu, ogulimu pressure, ogulimu kansa, ogulimu TB, ogulimu leukemia, kyonna kyonna ekikwatagana n'omusaayi okusingiramu ekyo ekyawandiikibwa Katonda asobola. Okay, atukyayine Mukyala Agnes amikege emanya gange ne media channel gy'oliko era solo commentinga ebibuuzo byonna tujja batubiddamu. Tukyanyumya lugero lwe agamba yawona Sirimu, mwami gwe yalina ebiseera biri yafuna Sirimu n'asirika for over 2 years n'amusiiga obulwadde agenda okitegeera nga already ye yalwala dda ye n'omwana we, naye agamba we yabitegeera nti yaguma because of obujulizi bwe yali alabye ku musumba abalabye ekkubo eyafa, so eyafiira mu accident. Tukyatambula naye tulabe gye binaggweera. Abadde atugamba ekyamusinga omugumya bye byawandiikibwa byatuwadde, naye osobola bibikula n'obisoma. Oyinza okuba ebigambo yiyabiyiye bibikula awo tulabe engeri gye tubisoma abantu babitegeere butegeezi nti tetubiyiiya. Njja kugamba abalabi bano abatulaba nti oyinza okuba oli eyo ng'owakana.
naye olumu sikunenya lwa nsonga emu oba bbiri nti one tekikutuukangako tu tolina gwe wali olabye oba oli awo yayita mu experience eyo. Reason lwaki ndeeta abantu we bati ofunemu ekyokuyiga nti oba oli awo gweoba olina kyoyitamu togwamu ssuubi kubanga si gwasoso kiyitamu bangi abazze bakiyitamu oba oli awo ne babeera bulungi. Ekyawandiikibwa okifunye? Kiri mu Yeremiya essula 32 olunyiriri olwa 27 kigamba bwe kiti. Kiri mu Yeremiya essula 31 mu nsonyi. Yeremiya 31 olunyiriri lwa no nsomye walala. Agnes tereera kiddemu. Yeremiya 32 olunyiriri lwa 27 lugamba, laba nze ndi Mukama Katonda abo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema? Tewali. Ekirala kiri mu Zabbuli 13 olunyiriri okuva ku lusooka paka ku lwokutaano. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri munda yange. Mwebaze erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange, so teweerabiranga birungi bye byonna. Asonyiwa ebikolwa bye byonna ebitali bya butuukirivu. Awonya endwadde zo zonna. Kati ffe abamu bwe tugawana Sirimu tumugyamu oyo takola ki? Anti bagamba tawona. Bwe bagamba naye agambye nti asonyiwa ebikolwa bye byonna ebitali bya butuukirivu. Awonya endwadde zo zonna. Anunula obulamu bwo buleme okuzikirira. Akussaako engula ey'ekisa n'okusaasira okulungi. Akkussaako mwaka ebirungi. Obuvubuka bwo ne budda bujja ng'empungu. Kati n'obanga yabuzza bujja yanzikusaaka mwaka ge yakakusa ebirungi. Bye byakugumya. Nze nina kati emyaka 57. Kyenga nafa dda. Naye akamwaka ge yakakusa ebirungi. Kaakati kambuuze. Ogambye edda tewaaliwo ddagala lya Sirimu we mwalwalira. Kati oli we yategeeranga nti mulwadde olwo nga medication ki gye bamuwa? Oli bwe yategeeranga nti mulwadde kisooka abantu basookanga ne balowooza nti ddogo lyava Tanzania. Era abantu abasinga baafiira mu malogo nga bamanyi baakola ki? Baabaloga. Kati paka ate kino ekitongole kye bayita AIDS kye bayita ekigaba eddagala yase taso okutuuka kyaterwe kyavaayo ne kisomesa nti Sirimu si ddogo, Sirimu bulwadde obukwata omuntu yenna naye nga buyita mu kintu kimu, bwenzi. Musajja kwegatta na mukazi. Kyo kiyise bwenzi. Anti era buba bwenzi lwa nsonga nti bw'oba kati ng'owange yava ku nze nagenda n'akwatagana n'abalala eyo gye yakatoolera. Obwo si bwenzi? Bwenzi maama. Bwenzi naye ate abamu bambi tebuba bwenzi. Abaana abamu babazadde nga balina Sirimu nga bazadde baabwe be baba bakireetera kati mwana owange yabuzaalibwamu. Okitegeera bambi teyamanya. Ekirala ba oyinza kati gwe okufuna omuwala ne mwegatta nabukwata nga tomanyi. Okitegeera kwegamba Sirimu akwatira kale katujja agamba bwenzi akwatira mu kwegatta. Katukyogere bwetyo ayita mu kwegatta. Kati annange katolonga we bagamba nti Sami oli mulwadde. Sami w'ebiseera ebyo nga nzizaako ki? Sami w'ebiseera ebyo ng'ekisooka okujjira ogenda kufa. Anti kati olwo kino ekitongole eky'eggambe ekyamala kujja ekya Taso bwifo nga tekinajja gwe olina okufa. Teri ddagala. Teri ddagala olina okufa era nga olina kutandika butandisi kwetegeka nga batandika n'okugaba n'ebintu byo nga wooli. Kuba bakulaba nga buli lunaku olulumbe lukusenga eno kasa lukubira ddala ku ttaka nga tovaawo. Bagaba n'akamotoka kaako nga wooli. Saati zo buli omu ayambala nga bw'ayaga. Ate onoobakola ki? Olulwala nga wafula agabadde ebya. Ng'otandika. Naye nga jjukira tobigabisa nkyoyagala. Naye kiri ekigambo okufa kiba kimaze okuyingiramu. Kati ye Sirimu w'ebiseera bambi abantu tebazibwanga mu ssuubi. Ng'ennaku zino abantu waliwo bakansalas. Ogendayo n'akubuddabuda n'agamba Sirimu waali, Sirimu gyali,
naye ate osobola okubeerawo ebbanga ly'otandibaddewo nga weekola ki nga wejjanjabisa nga ate okkiriza nti oli mulamu olyanga omuntu omulala weeyagala ng'omuntu omulala era ng'ojja kubaawo ng'omuntu omulala. Naye luli twasosolwanga n'omwana wa kusosola takusemberera talya ku kyoliddeko kikopo kyo kyonywereddemu takigatta mu byabalala era nga gwe bibyo babyoza byokka engoye zokka bwe kiba kisinaabiro nga n'okukyawula mukyawula nettoyi nga zaawulira. Omanyi ng'abantu mu bayibuli bwe yayogeranga ku bagenge mu bayibuli kati Sirimu ono bwe yajja abantu bwe batyo baba bayisanga. Kati wootegera nti omwami mulwadde naawe oli mulwadde tutegedde ne mutabani we omuto asembayo bano mwabagamba abalala bano abasatu baganda babasatu bano bo mwabagamba? Tetwabagambirawo kuba baali bakyali bato kubanga taata waabwe yafa ng'omwali mu P2 P3 P4 byali bikyali bito naye oluvannyuma nze nabagamba nga taata waabwe amaze okufa baali bato naye baamulabanga nga mulwadde kati era nga nabo balina okumbuza maama taata ki ekimusse kati nabo nemba bunnyonnyola taata yafudde bulwadde ne bakitegeera. Mu kufa wano mu kuziika omanyi kati ffe mu mirembe gino oba oli afudde nga oli abadde akimanyi nti mulwadde era tujja kugamba omutwe gubadde gumuluma yafunyemu omutwe awo simanya biki wano edda mu kufa wano abantu baamanyanga nti oyo abadde alina obulwadde. Baamanyanga naye ng'omanyi baali babutuma nti obulwadde bwaffe era nga oli ku ntaana agamba bannange omuntu ono afudde obulwadde bwaffe kati gwe nga era okitegeera twali twabutuma bulwadde bwaffe mwabwagala nnyo ne mubusembeza ntuga obulwadde bwaffe era nga kuli kasaaga nti olina afudde bulwadde bwaffe gwe ng'omanya. Kale kati olwo otegedde ofunye ebikugumya ndowooza otandise onoonya obuyambi anti otegedde oli mulwadde. Bwe nategeera nti ndi mulwadde ebigambo bino ebyobunnabbi bye byampadde byampa essuubi kati bwe nava ku bigambo ebyo ate ne ŋŋenda nange nga nsaba ng'omuntu nga neesabira n'omwana wange naye nga ate nga nange bwe ŋŋenda ewa pasita yenna okunsabira simukisa nze mugamba munanze omwami wange yafa Sirimu nange ndi muki ndi mulwadde n'omwana wange mulwadde musumba ansabira. Kati abantu b'ennaku zino ensobi gye bakola kulimba musumba katugambe gwe musumba Sami nowategedde omutwe gutera okunnuma nzirukanalukana oluusi seetegeere mbeera sikitegeera musumba ng'olwo gwonsimba munnange nfuna omusirimu oyo aleeta nnyo omusujja ogw'olweggulo gwo guluma gwannumako naguwulira asituka nnyo olweggulo awo akasujja akawungeeza ako kati nga nzija nkulimba basajja atupasita nga naawe onsimba mikono osabira kirala pasita kumbe nina kirala naye nga kyendaba tulina okubeera abeerufu bw'oba mulwadde yogera nti ndi muki pasita ono naye bambi bw'aba akusabira ategeere kiki kyadiringa nakyo era ye bw'aba agenze mu maaso ga Katonda okusabira ategeere nti kati ono Agnes musabira bulwadde bwa Sirimu n'omwana we kati olaba nti abasumba twabakozesanga ensobi naye nga nze nayogeranga. Ndowooza abantu bano baba batya basumba I think kigira ali ku dinaayo okukkiriza kizibumu n'ensonyi edda Sirimu yakwasanga omuntu ensonyi omwogera nti ndi mulwadde olwokuba tetwafunanga counseling eno kati gye tufuna eno counseling ekuzzaamu essuubi n'obeera nga naawe ojja mu society buli woobeera awulira nti naawe oyagalibwa naye eri eyasooka ffe baatusosolanga. Kakati kambuuze ne kino ogambye omwami yali mulwadde kati omwami ye yategeera atya nti mulwadde? Yagenda neyeekebeza naye n'asirika. Waliwo ebiseera ebyo mwali musobola okwekebeza? Kati jjukira ye bwe yagendanga okumujjanjaba bino alusazi biki n'agenda mu kitongole kye bakiyitanga joint research oba something kyekyasooka okweberanga abalwadde kiriko joint research so kyali joint ki? Yes, Joint Clinical Research Center.
ekyo kye mwe yagendanga. Kati wafula ebyo ate wabimanya otya? Naye baddaage aha fula ogutu weetaaga kunoonyerezaako naawe. Kyava kati kyekyo Joint Research Clinical Center. Baamukebera ne bakamutema nti mye. N'ate n'asirika nze n'atakola ki? Ataŋŋamba. Naye oluvannyuma yaŋŋamba n'anneenenyeza. Okay, kati otegedde oli mulwadde, otandise okugenda okusaba, bakusabira nga goli very clear nti bannange ndi mulwadde, musumba nsabira. Health wise olwo gwe n'omwana ono omulwadde muli mutya? Health wise twalwalira ddala ng'omuntu wa Sirimu bw'alwala, buli kabonero konna twakafuna. Naye ng'ate bwe tukkiriza Katonda. Gwe tewafuna wagiyise hanga? Hanga yo saagifuna. Naye nga twalwalira ddala ng'omulwadde wa Sirimu bw'awona. Lwakuba ndowooza kati ffe engeri gye twategeera ng'obudde bukyali, okukkiriza kwaffe kuno okwatuyambako. Nze kwannyambako kuba omwana ye yali bebi nga nze mukkiriza. Kwannyambako okubeera nga seeraliikirira nnyo ng'omuntu omulala bwe yandikoze. Nalina essuubi. Munze mwalimu essuubi nti nsobola okuwona. Kuba nali mmaze okulaba ku bujulizi. Ate n'obunnabbi buli obwaŋŋambye wakati ebyo byayimusa okukkiriza. Ate ne mba n'essuubi n'eŋŋuma. Naye ng'era okutya kubaawo. Okutya kubaawo. Lwafula edda Sirimu yakukwata oyabakwatanga? Nga estimation omuntu amalawo nga bbanga ki? Myaka 5. Tasukka. Bajjukira 5 egyo olwala teri akugambako nti munange wali ojja kuwonyezebwa kati ekintu kyonna omuntu bwe gujja gukulumira ddala okuddukana bwe kujja gukulumira nga toyinaayo ssuubi nga ate buli kajja olaba entaana ye ekola ki? Kati omuntu teyasukkanga myaka 5. Okay, kati okukkirizaako bakusabira kyekiddako? Ekiddako nange neneesabira nensiibanga nensaba n'omwana wange ndosa ne mu kyaki nga nze mbaga ndi mulwadde era nga we tukuŋŋaanira wonna nga waliwo okusaba nga nze mbaga neze prayer request yange ndi mulwadde wa Sirimu n'omwana wange. Toswala? Answala biki? Anoonya obulamu aswala. Okuswala osooka n'okuzza ku bbali. Kubanga munaye kati nze nja kutya Sami nfiire bwereere. Ate onziike Sami n'obuugi obunyo ku lumbe lwange. Ate okuziika bifani. Bwe tukuteekayo wiiki kituufu nga bw'okyogera. N'olwo lwennyini lwe tuziise. Gwe abantu balaba nti oluva okuziika bagenda ne banoonya wali kali akantu kaffe k'omanyi abantu ke baagala ennyo. N'ow'ennyama agenda n'atemesa. Tugenda tugamba ate munakuwalira ate mwe byakulya na byakunywa temunakuwala nti munakuwala. Ennaku yammwe mugimalira mu kantu kaffe kali kootegedde. Eyo kategedde. Aye ofa ki? Okufa kutya? Ofa ki okulangira akantu kaffe? Nze sirina kyenkalangira kyeŋŋamba nti kwegamba kikulaga emitima gy'abantu mibi. Okay, bakulumiddwa. Naye bategeerayo chapter is closed. Akantu ko kalina okuliibwa mu bubi ne mu bulungi. Yes. Entwekulisa. Ate nga bw'okyo eriyo n'abagenda ne ku ntana tebamanya na byabaddeyo. Emmotoka olusimba bwe buti babuuza gye kali. Abantu babi. Abantu babi. Naye Sami nditabuka nze. Olitabuka? Ng'ofudde? Ate otya? Anyway, kati bakusabira njagala kutuuka wali woogambira oba wootegeera nti kati mponye. Kubanga I think otisizaamu experience ng'omulwadde walinga otya. So kati tuli bw'obulwadde bwakumalako emyaka emeka? Obulwadde nzoza roughly bwamalako emyaka ekibanga 92, 93, myaka 3 something. 3 oba 3 kitundu. Kale katubaleena. Kati otegeera otya nti owonye?